nketera mu bizinga nga nkwaniriza ku programu ndi ku BMTV Africa nga nzize n'omulamwa ogukwatagana n'okutemula abantu mu ggwanga Uganda. Ekitta abantu mu ggwanga Uganda kisukkiridde. Ekyokulabirako abantu abazze battibwa bangi nnyo omuli bannaddiini ne bannabyabufuzi. Ebibuuzo nnyina bisatu nga njagala mbireke ggwe omuntu awuliriza BMTV Africa obyebuuza ate obyeddemu. Ngenda kikubuuza gwe ombuulire ojja kumbuulira ansa kuba naffe byatulemye okutta. Olw'abantu abazze battibwa ennyo twatandika ne bannaddiini ababadde bakubwa amasasi gye buvuddeko awo abantu ne bagamba nti abo bannaddiini abasiraamu baalimu obukolyo bw'ekiyeekera obwa ADF. Ekyo ne tusirika ne tugamba obaoli awo omuntu abatta abananga kuba nti baali bayeekera. Bwe twasirika ne kituluma gye buvuddeko ku Lwokutaano abatemu balumbye omukulu addirira owa poliisi mu ggwanga ne bamukuba amasasi agamuttiddewo, naye abatemu bali babadde bakambwe nnyo bamukubye amasasi agasusse 30 okusobola okukakasa nti bamuleka mufu. Naye nkulekera ebibuuzo bisatu nti abaffe ani atuttira abantu e Uganda entakera? Ye bannange, ekibuuzo ekyokubiri omutemu oyo y'ani? Ekibuuzo ekyokusatu omutemu atuttira abantu bannabyabufuzi ne bannaddiini kiki kyabalanga abantu baffe? Amanya n'eddoboozi nketera mu bizinga nga ndi wano ku BMTV Africa. Mukama Katonda abakuume.